bagambe bali ku TikTok. Onakyogera TikTok. Bajita TikTok bagaye baana banga bali ku TikTok. Bannange mbyeno lokolo nganze kakati ali mu nfufu enjerere atalina wensula bannange nga akagambo kangako ka TikTok kemukozesa ku TikTok akatugoingewa nkalaba mu birango mu bulango lango muki mu buli kimu bannange munkoledde ki muntase muntase nange oba mumperezayo ke mumperezayo mukampereze naye akala wangako kabi tugoingewa munkoledde ki banaite mundutinga kagambo kange bagambe temundutinga kagambo kange balutinga kagambo bakozesa kabwerere akagambo kange temukalutinga kakati bwe muba mukalutinze mukatutte abamu bakakozesa ne mugundi mu bulango abamu bakakozesa mu ki mu nnyimba batamuji bakozesa ayina ne mukwano bamita X Pro banaye nange ndirokolo Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 724 oba noti 78 29 52 155. Kale omukutu gutandika okusinzira okuba nga tukuweereza nze Sonko Muhammad tuli mu bitundu by'ekiro ku wano ne Angel Marina ku kamera Suplex Jimba sange babweyogerere ku nsonga ya bodybuilding kusala mubiri ebifanaganako ng'ebyo. Tukola airport pickups gwakoma mu ggwanga lyaffe lya Uganda tukoneko tukukima ku ssaawa Entebbe ne tukuga paka ewammwe waka ku mulyango. Booking nga budde bukyali ogenda tuuke ku ssaawa Entebbe nga bwe tuli awo. Betty's Touch and Beat Studio nsonga ya kunyirira kutimba ku mukologo ku stylinga mbiri n'ebirala. Tulinde Mukadde Nakibowa Tugoingewa. Si bwe kiri? Tugoingewa. Sound gye mulaba etambula ku TikTok ekya trending up to now Tugoingewa. Nalabye muganda wange Tamuji mwandiisi wa nnyimba ayimba akayimba bakayita Tugoingewa. N'abamu tebakimanyi nti Tugoingewa jajja wange ono Mukadde Nakibowa nze amuyina wano mu Kireku naye nga bigenda biti eyo bannange leerwe abalwerwe batumenya mayumba ate bwe bamala otumenya amayumba essaawa eno kati ne wootuula wonna nfuufu njereere Tugoingewa enfuufu etabuse Tugoingewa twagala President Museveni atuyambe buli kimu kubanga tuli eno tubonaabona nga ffe balokolo atulabemu ffe nga ffe balokolo nga nze Namabudi mukazi wattu Namabudi nze kati nze ndi wano mukazi wattu enfuufu enkuba ndi mukadde amaaso gaagano gonna gazzeeko ebinyinyi sikyategeerekeka ndi mu mbeera mbi ate nze neeraliikirira ebyokungoba kuleerwe ate nze omunze ndi mu nfuufu kati nga nze lokolo kati nga nze lokolo Mutebi Julius Mutebi yambale nga Julia kati Julius Mutebi bannange Julius Mutebi woli natuuseewo ko nga nzizeeyo ekiri ali ku municipality ne sikusangayo saakusanzeeyo ate mukwano gwono Senkubuge naye bwe saakusanzeeyo oyo Senkubuge namulaba dda kakati Mutebi gota nabakulaba bulungi Mutebi nabadde saamusanzeeyo kubanga baŋŋamba nti yajja eno mu Kireku naye bwe yajja mu Kireku ndowooza oba yafunaafunayo ng'engeri y'abantu okuba engeri gye baali banyiizenyiize nali nzize kumunnyonnyolamu konza oluusi abamu baba bapangisa oba baakuvuma oba baakola batya naye abantu baanyiiga kubanga tubadde tetulina mukulembeze yenna ayinza tuyamba era nakati essaawa eno tuli bubi ababbi enfuufu oluggi toluteeka mu nankani bazimenya kati essaawa zino tuli bubi nnyo enfuufu etutta ffe balokolo tukole tutya tugoyingeko wa so mwena abatulaba abali eyo naye muganda wange Tamuji wafumiza akayimba Tugoingewa n'abalala bonna abeetaaga kozesa ku nnamba eyo nkutuuse ku mukadde ono
babeere nga tulabawa gye tuyinza okukola ki okugoyinga naye enfuufu wano mu kireku etabuse wano waliwo ekkubo eriva ku jokasi eriyitamu ne ligwa ku kooko ligwa ekkolo abantu abagenda emukono balikozesa abadde seeta eyo weewatyo eri kumpi n'erwerwe we bamenya leero ye bano ebyaleero byakomako kikati bayimirizaamunko ebyalwerwe era kati essaawa zino wenjogerera nabadde ku simanyi bagiyita NTV nempulira nti Museveni yatugambye okutusasula sente zaffe billion simanyi bazibala batya billions and billions of money ziri simanyi 10 mu mmeka nti yaziweereza naye bannange twegayiridde okubeera nti no bane sente zaffe leero tebazibba batuwe sente zaffe ffe tubaviire ku ttaka lyabwe bazimbe zikalina zaabwe kakati ku ssaawa zino bwe tubanga tuli wano tugoyingewa enfuufu etutta ennyumba bazimenya tetulina wakusula nze nalina n'omukadde wano gwe nasitula ne mujjawo ne mutwala paka mu kyalo baamala kutunda bukoko ne bajja ne bannona wano ne muzaayo nga mulwadde embeera etabuse wano embeera etabuse tuli ffe balokolo President Museveni tuyambe balokolo tuli eno balokolo naye ebiseera ebisinga obungi abantu bamanyi okukubira President Museveni oba gavumenti omulanga nerwawo okutuuka naye ennaku zino kati waliwo enkola eriwo tulina bannaffe abeera ku mitimbagano okwo bali ku mitimbagano bali ebweru w'eggwanga bali wano mu Uganda ku TikTok, Facebook, YouTube n'ewalala ng'oluusi singa oba bagambye nti bannange nze ng'oyingewa bayinza okukubulira gy'ogooyinga toyinza bakubira ku mulanga abo bwe batyo kubanga ogenda okwekanga nga waliwo neyibawo oba omwana yakulabako edda kati ng'ali weruwa gwange ng'oyinza omugamba abange wano waliwo ekiganye enfunfu enzita mu mbulyeko gye ng'oyinga siina muntu webweru kubanga ndi lokolo naye tubaba n'abantu baffe anti baba na Uganda bannaffe nga bagendayo Caroline Kabanda oyo mwana wange ali bweru naye si wange kale wange njogedde bubi wona yalinga atali wuwo kubanga tajja kundaba era tawuliriza byange kati saawe eno tajja eno naye kale bw'oba oli eyo manya nti eno tufa enfuufu tuli mu nfuufu njereere era President Museveni kyenva mukubira omulanga atulowoozeeko nga ffe abantu ba wansi kubanga ffe abantu ba wansi twagala bwenkanya naye abantu omubaka omulamba bamuwa bukadde 10 ekyo kyonna naye ate nze ne batantoolerako ku ttaka lyange omubaka wa paalamenti afuna obukadde 10 nze lokolo nazimanya nange bwentyo naye omubaka oba afuna 10 bamutoolereko 10 nange balunzirize batuddize ku ssente waliwo ensonga gy'obadde oyogerako nti abantu bangi bakozesezza kasawundiko katugoyingewa naye gwe nga gwe tofunyeemu Mukadde Nakibowa wano mu kireku kasita bakakola ne katambula ne bakakozesa ku TikTok n'abalala ne bakozeseza bwereere kyobadde ongamba bayisa complainiyo ogisindikira abantu abagaye bannange baana banga bali ku TikTok tugoyingewa bagita TikTok baana banga bakozesa sound yange tugoyingewa mbulire ng'oyingeko wa babyeko kye bakuddiza bagambe baabo bagambe bali ku TikTok onakyogere TikTok bagita TikTok bagaye baana banga bali ku TikTok bannange ndi eno lokolo nganze kakati ali mu nfuufu enjereere atalina wensula bannange nga akagambo kangaako ka TikTok kemukozesa ku TikTok akatugoyingewa nkalaba mu birango mu bulangolango mu buli kimu bannange munkoledde ki muntaase nange oba mumpeerezaayo ke mumpeerezaayo mukampeereze naye akalawangako kabi tugoyingewa President Museveni tugoyingewa
buli omwana onye wagoyinga nga talabawo banaye okwongera ku ddoboozi lya Mukadde bwe mbali nakatuuka wano agambe bangi mumukozesezza osinze kwogera ku bagalaxy be bakugambye bampulidde mbuno waliyo galaxy kyekyo Galaxy TV era erina ne radio gwe bye Galaxy erina TV erina ne radio kyekyo Galaxy TV nga olaba Bukedde nga olaba BBS mukulu kwa TV mupya waliwo ne radio kuliko baminsa Henry bwe babuuza nti Tugoingewa kuliko Henry kuliko Nimrod kuliko Otis n'abalala bangi ditacha omumanyi Mukadde simumanyi ali ayogera lujamayika be bakozesa akagambo kawe basinga kalone gwe beta Ivan Kyeyune wa ku NTV akola zungululu eyasinga okozesa Katugoingewa oyo bagambe baana banga bali ku TikTok Tugoingewa nkoze ntya Guse dobozi nga babadde obingamba kati natandika recordinga baana banga bali ku TikTok akagamba ako Katugoingewa nze nyini nzakoogera naye akagamba ako mubadde munsalidde magezi ki akagambo okubeera nti keeyongera okutambula munkoledde kibanaye temunduutinga kagambo kange bagambe temunduutinga kagambo kange baluutinga akagambo bakozesa kabwerere akagambo kange temukaluutinga kakati bwe muba mukaluutinze mukatutte abamu bakakozesa ne mugundi mu bulango abamu bakakozesa mu nyimba batamuji bakozesa alina ne mukono bamita X Pro banaye nange ndirokolo munteereyo kye munteerayo ngeri gye ndi muddusi wano ndi mulirwana wa leerwe siri muntu eyatwala ettaka lya leerwe wabula ndi mulirwana wa leerwe ate leerwe nduutinga alina mumagala kunduutinga akagambo kange ate nange munduutinga akagambo kange mulabe mukye mundabirayo nange mbeereko nange nfune ku kyennyanja nze nasigala kulya gumba kuba ndi mukadde nasigala kulya gumba munjiyirizeeyo so banaye mubeeko kye mukolawo eri jjajja tugenda kufunayo ko obudde wano tukoleyo live ya TikTok tuziteekeko wano naye nga omulamu gugenda okubanga guliwo wano kulaba Mukadde mumukoze mutya kobewo okugoyinga wakati we wazibu ngenda kufuna obudde jjajja nzije wano tukuteeka ku TikTok aba TikTok benyini gwe mwenyini obegambire babeeko kye bakolawo banyambeko yeah kakati bannange era okulaba nti nno nti ndi wano nange nalemera mu nju obutazimenya naye ekikumbi nga kinse na busenyi bw'ekiti kyasitula nga kinteeka waggulu ne kinteeka wansi ne kinziza wali ne kimenyaamenya amayumba ne kimenyaamenya amayumba kakati essaawa zino ndi munaku ndirokolo sirina kasente okalikotera okwogera nti tuli bannamabudi nze ndi namadudu bannamadudu mutukoze mutya abatalina bye tufuna tuli bwe tutyo bannamadudu bannamabudi bonna bali eno mu kireku naye bannamabudi bano mubalowoozeeko bannange waggulu eyo ŋŋanda semuju ŋŋanda mukama wange otulowoozeeko naawe wennyini mukulu Mutebi Julius Mutebi otulowoozeeko bannange mutulowoozeeko abali waggulu mutulowoozeeko enfuufu etutta amaaso tegakyalaba galiko ebikalu amaaso gafudde enfuufu efuuse sukaali tugirungamu nga munnyo tuginywa bunywi tugirya enfuufu etuyitiriddeko si byangu tuli mu kizibu ekyokubeera nti batumenya amayumba ate ne weddukidde nfuufu tukole tutya bannange bw'owebaka mu katimba enfuufu yeewunya bagenda okutukebera amawuggwe nfuufu yeetulimu tuli bubi nnyo bannamabudifa abali eno mutuyambe bannamadudu balokololokolo tuli bawansi balokololokolo fe tubawo entebe ne mugenda eyo waggulu eyo ne muyoyoota eyo gye mubeera nze natuuka eyo waggulu bwe natuuka eyo nga ne wansi njagala kusulawo olw'okuba bangobye bwe balinnya ebigere nga njagala kusulawo busuzi
naye kakati wonna ne watuula mu ntebe oyagala kujja kugamba nti oba bannange bampe ekitebe ekyo ngalamira omwo ngira nga nsula omwo. Oyogedde ku mubaka Ssemujju obeera atyayo okukomawo engeri batugamba nti bamukubirayo engolo. Gwatuwa emboozi wano nti mubaka omwana akola mu tractor yavayo n'amukuba engolo. Ssemujju gwatuwa amawulire oba kyekirwa kitakomawo eno Ssemujju Ibrahim olw'engolo gye baamukuba. Ssemujju Ibrahim yakomawokko bwe yakomawo yajja mu Rest Garden. Naye abantu be yali nabo nze salabamu nze landiroodi nali ndiruddawo bwe bamenyera amayumba. Era baali bapangisa yalina bapangisa be yayogera nabo be baamanya ebintu bye yayogera. Abantu bangi nnyo baanenya okubeera nti Ssemujju Ngandaze ate akomye ku Rest Garden. Anti eno bamukubirayo engolo wansi yali amanyi omuvuga tractor gye layinza omwongera engolo. Anti yandigabadde agamba nti balandiroodi mwenna mukuŋŋaane bagezeeko okuyita abalandiroodi so si kuyita bapangisa. Kubanga kati essaawa zino omupangisa tajja kuyamba kintu na kimu wabula era be baabamu ku bantu abaavumanga Nganda. Nga zze Nganda n'alowooza nti ffe twamuvuma naye ffe twali mu bulumi nga tetusobola kuvuma. Kubanga era ekintu bwe kibaawo nga kakati mwanoonyako ku bululu abavumi bangi naye temuwangula. Bawangula. Temuwangula bwewangula toddayo n'otubeererayo. Ne tukusangayo ate abaakuvuma ne bakusangayo. Nakati bwe kiri essaawa zino temutulekerera bannange mutuyambe enfuufu etutta ate ne woddukidde wonna wogoma nfuufu njereere amawuggwe gaffe obulamu bwaffe buli mu matigga. Maama Fiina mukwano gwe naye nalaba akozesa kasawundi kano. Banaye Maama Fiina nakulabako bannaye nga weesibye boarding olina ekitambaala ekyebbeeyi ng'okozesa akalango kano naye Maama Fiina nkusangewa akalango kamujjukize bulungi. Nkusangewa akalango katugoyinge wakozesa akalango tugoyingewa nga nnoonya gye tugoyinga katono ondabiraawo nga mbuuliriza nkutuukeko nga gwe Maama Fiina nti Maama Fiina abeerawa bwe nakulaba akalango kano kubanga akalango kennyini ako tugoyingewa singa obeera okalabye naawe oba onduutiize naawe akagamba ako tonduutinga. Bannange mubeeko kye mukola weene wa Mukadde Nakibowa temumuluutinga bakozeseza akagambo mwenna. Mubeeko kye mukola wa atlist nayo kiba kitono bwe kiti. Tugenda kufunayo akadde tujye tumubateere live ku TikTok ayogereko gye muli. Mubeeko kye mukola temumuluutinga. Mwagala n'okundabako musobola okundabako ndi wa mawulire ku kyalo. Oli wa mawulire ku kyalo kino. Ate abalwere lwakunjiikiriza. Naye ndi mmeeya wa Kireku atakubwako kalulu ate mmeeya wa Kireku ow'ensikirano. Ndi wa nsikirano. Tokubwako kalulu. Sikubwako kalulu ate ndi wa nsikirano mmeeya wa Kireku ow'ensikirano. So wetwogera tulina mmeeya wa Kireku ow'ensikirano atakubwako kalulu Mukadde Nakibowa. Ne bw'onoonya abataka ku kyalo baliko 6. Abalala balagawa. Kale era kyotugamba ekirala tetukude tudduke. Waliwo kyensinza okuyitamu enfuufu. Bana enfuufu eri mu Kireku wano bannange. Enfuufu eri mu Kireku. Enfuufu eri mu Kireku. Era ne bw'otusanga wano oyinza n'okubuuza n'oga nti ye bannaye bano bo bakeera kwesiiga nfuufu. Saawa ogenda okuwera nnyanga enfuufu etuliko nga mpitirivu. Era nze kati essaawa eno ndi mweru. Naye enfuufu yansaabye edda ninga eyesiize pawuda. Engeri gy'olabikamu saakati omuntu bw'akutunuulira. Omuntu okuntunuulira nze kyensooka okugira bw'abanga mugenyi nga zze. Sooka kudduka misinde ne nsooka okunaaba mu maaso ne ndyoka neesibako olugoye bulungi nnyo olulala. Era neegendereza nnyo okulaba ani andabye. Ndyoke nzije kubanga tuli mu kuswala kungi nnyo. Tetukyaza bagenyi, tetukola tutya.
Kuga tuli awo bwe tutyo mu mbeera eyo ey'okubeera nti bambi balokolo tuli ba wansi. Aba wansi mutufeeko. Oluguudo balulime baleme tulimbalimba mbuyunula. Balumalize baliwe kolansi enfuufu egende. Ye balumaliriza oba batuyirako ka kolansi akatono, batuyireko ka kolansi. Naye buli lunaku wano wange waliwo ekidomola simanyi bakiyita gundi ani. Ekigundi kino ekiyite kikanula. Bakiyita kanula. Ekiruwa. Kino ekigoma. Ekigoma kati kikanula ekyo buli ssaawa kye babeeramu ne beetogonyoleramu mbu bakola ki? Bakola nsalo gundi. Emyala. Bakola myala. Tetwagala myala nze omwala nsobola okwetemera. Njagala kolansi. Twagala kolansi ku kaalo. Naffe twagala tubeereko bulungi. Aba wansi batufeeko. Naye ate mu kutufaako temujja kumenya mayumba gaffe. Temujja kumenya mayumba gali ku kkubo. Kwegamba mumenya amayumba ate nga temusasudde ate mutubonyeebonye olw'okuba tuli ku kkubo. Okusenga ku kkubo si musango. Bannange ekkubo liriraanibwa ne leerwe erinaanibwa ekkooti naye erina emiriraano ate nga webasalira emisango singa tebagiriraana singa bagiriraana ekkooti ku kkooti ennamba ne poliisi bwegira era nayo yennyini ebeerako omuliraano naye kaakati okuliraana ekkubo oba oliraanye leerwe byayo okwo kuba kuluutinga kakati bannange tusaba kuyambibwa obuyambi Pulezidenti Museveni Tugoingewa. Kale bwetu tutambudde olunaku olwaleero nyongera okujukiza aba Betty's Touch ne Beauty Studio abasangibwe bulobaawo Suplex Gym aboyogerera ekirinnya Kavule then koma mu ggwanga laffe erya Uganda nyongera okujukiza nti tukola airport pickups tukutambuza okuva ku kisaawe Entebbe paka ewaka ewuwo ku mulyango. Nze Sonko Muhammad ndi Angel Marina no kamera tukoze program eno tusinzira wano kiri ku ntunde Mukadde Nakibowa wano nga tubuuliramuko engeri embeera y'enfuufu gye bayisaamu enfuufu etabuse wano bannange enfuufu etabuse kayina kyabanga tukoma mu programu zaffe endala okubanga twongera obbawa biki ebinaaba bigenda mu maaso naye akyayinza okubanga akolawo muleme kuluutinga akagambo kaffe katugoyingibwa tubalinze kale mbeere bulungi. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7-7-9-7-4-729 oba noti 7-8-29-52-155.